po jako akawuwo tusobola okuyamba oba okuwa ku magezi ki ekyokukola. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku ddagala ki National Drug Authority kize kikola ebikwekweto mu kikwatira abantu ababatunda eddagala eritali ku mutindo ecupuleko oluusi n'eryo erya gavumenti eriba terina kutundibwa newankubadde bangi bakyenyigira mu mize gino egiviirako abamu okufuna obuzibu olw'okumira eddagala eritatuukanye na mutindo nga baligula mu butamanya. Kati app egenda kuyamba abasawo okulaba nga information eyo ekola ki ejja mangu ku National Drug Authority ali n'okubikwigana n'okwanguyirwa. Wano nno ekitongole kino ekivunaanyizibwa ku ddagala ki National Drug Authority wekiviiriddeyo n'enkola eya tekinologiya ne kigunjaawo app etuumiddwa NDA Med Safety Mobile App nga kuno abasawoko n'abantu ba bulijjo kwe bagendanga okuyita okuzuula eddagala eritali ttuufu ko n'okuloopanga eri bekikwatako ng'omwogezi w'ekitongole kino Sekyana Frederick bw'annyonnyola. Kati app gye tulonkinze olwaleero egenda kuyamba omukozesa w'eddagala n'oyo yennyini abasawo okusobola okuloopa eddagala gye liyisaamu abantu nga waliwo ebintu oba tebigenze bulungi. Sekyana agamba nti guno mulimu gwabwe nga National Drug Authority okulondoola eddagala lyonna bwe libanga baaliwandiisa basigale nga balyekebejja nga ne ku katale okukakasa nti terina buzibu bwonna ng'era ka app kano kakwongera okubagondezaamu. Era tumanyi bulungi nga wenjogedde n'omuntu w'ekyalo naye kampeyini egenda maaso okulaba nti n'abantu b'ekyalo bakola ki nabo bakola ki bagenda maaso nabo. Era tumanyi mbuto era naffe tulilayinga nnyo kummwe abantu abamanyi abakozesa ebyaguuma gano okulaba nti eno kampeyini ereme kutuuka kuba kugwe gwekka. Wano nera wasinzidde n'asaba oyo yenna alina obusobozi obugikozesa ayamba omuntu okugimuyigiriza agikozese omulimu guno baleme gulekera basawo n'abalwadde bokka. Eno app eno y'abasawo n'abalwadde bennyini kati nga mmwe era mmanyi wano nga muyinza okulaba wano mmwe muyinza okuba muliyo ne muyina abantu bemukola ki bemuyamba oba mu famire yammwe oba muki kati kijja kuyamba era nawe oyinza okuba nga olina gw'oyamba kati nga omuntu wa bulijjo gw'osasulira ssente oba waliwo ekintu ekitagenze bulungi. Dr. Areni Ndagize okuva mu kitongole kyekimu agamba nti ng'ovudde kukebera omutindo gw'eddagala app eno era yakweyambisibwanga abantu okumanya ebifa mu kitongole kino eky'eddagala wamu n'eddagala eribalize. App ejja kusobola okubanga ekuwa amawulire ebiki ebifa mu National Drug Authority n'ebiki ebifa mu nsi endala ku kika ky'eddagala eri registered mu Uganda. Wabula abalina smartphones kyokka ng'oluzungu lubatawanya nabo tebabeerabidde nga babateereddewo app ey'Oluganda saako n'ennamba y'essimu ey'obwereere gy'osobola okukubako singa omuntu yenna aba afunye obuzibu wadde nga tali ku intaneti. Abalina smartphone nga tebasobola kukozesa luzungu tulinayo app ejja kuvuunirirwa mu Luganda mu budde obutali bwa wala nnyo. Abatalina smartphone waliwo toll free line sobola ogiddamu eri 0800 101 999. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Osobola okuloopa n'otunnyonnyola ki ekizibu ky'oyiseemu oba ky'ofunye ng'omaze okumira eddagala lyonna.